Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ramadan Karimu abooluganda. Twebaza ow'ekitiibwa Allah atutusizza mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan nze gw'empita ogw'okunaaba. Buli lunaku tunaaba naye tetutukula. Tulinekko, tulina ebizigiro. Guno gwe mwezi mw'osobola okunaabira n'otukula n'ozibwa bujjeera. Twebaza ow'ekitiibwa Allah tusobozesezza okugutuukamu nga tukyali balamu ku nkumuliitu y'abaddu baatutte. Naye nga tebalina kye baamukolanga naffe baaleseewo. Tewali yamuwadde ku nguzi nti ow'ekitiibwa Allah nzikiriza nsiibe Ramadhaani yange esembayo olyoke ontwale. Kitegeeza ow'ekitiibwa Allah atuleseewo lwa nsonga. Era nsaba buli musiraamu wonna w'oli Ramadhaani gisiibe ng'okimanyi nti osiiba nga asiiba esembayo. Tosanyira mu Ramadhaani. Siiba ng'osiiba nga asiibula. Tokolera obungoddiira mu Ramadhan, toliira mu Ramadhan, toyendera mu Ramadhan, tobbiranga mu Ramadhan, towemuliranga mu Ramadhan, totulugunyanga abantu mu Ramadhan. Kyokka ate ne bw'omala okusiiba Ramadhan, ebyo Ramadhan byebadde kugidde okubikola ng'otya yo. Kyekyo kyebadde kwagalamu kubanga Ramadhan eringa sasa. Eteekateeka muntu. Ramadhani eringa nga rehab, ye rehab actually ekyasinze. Omuwe muze mufuga n'atawemula. Omulevye mufuga n'atagunywa. Omwenze mufuga n'atayenda. Omubbi mufuga n'atabba. Omukumpanye mufuga n'atakumpanya. Omubye mufuga n'alungiwa. Naye ekisinga obukulu si kwe kweyisa obulungi mu mwezi ogwo olinda oguddako. Wabula omwezi ogwo kwe kusomesa enkola n'entambuzibwa y'ensi. Nkugambye nti Ramadhan liringa ssomero. Ramadhan eringa nga rehab. Ramadhan gulinga nga mwala kunaabiramu kutukula. Kakati omuntu anaabye n'atukula aba yeewala ebisooto oba akafuufu okumukoonako kubanga ava ku mwala kunaaba. Omuntu avudde mu rehab wabaawo emize gye bali mu mukenenulamu. Era bw'akomawo n'agiddamu kitegeeza teyayiga. So tusabe nnyo Ramadhan eno ebigezo bino bye tulimu ebya Ramadhan ow'ekitiibwa Allah tusaasire tubiyite bulungi era n'ebyo bye tusomedde mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan tubiteeke mu nkola tulokokere ddala. Ekyo ekikyamu kyolokose mu Ramadhan kirokokere ddala. Abawagira abatemu, ababba amabaati g'abawejjere, abasibye abaana b'abantu naddala abaana b'obusiraamu, mulokoke mwenenye kubanga ow'ekitiibwa Allah mu mwezi guno shitaani aziteeka ku njegere, azirippa ku njegere. Kakati tobeera sitaani etaayaaya kuba batugamba naye ba agenti ba sitaani babaamu nga bataayaaya. Saagala obeere agenti wa sitaani. Naye kano kankayiseewo bannaffe ba content creator, mulekeraawo okuzannyira ku kisiibo, mulekeraawo okunafuya amakulu g'ekisiibo. Ekintu kino nkyegenderereza emyaka egisoba mu 15. Buli ekisiibo lwe kituuka nga bannaffe ba content creator batandika okuzannya ebinafuya amakulu g'ekisiibo. Mb'oli agenze n'akadomola emmanju kufuna wuzu naye ataddemu butunda, ng'alina n'ekindaazi kyatadde wano mu kkanzu olutuuka mu kayu n'alya. Bannanga oyo si kontenti. Oyo kontenti wammwe simanya ng'omuntu abadde yeebase nga yasiibye naye ng'akataasa k'amenvu kamuli awo, olusaniya lwa ppirawo lumuli awo. Laba essimu oba bw'ajja awulira omuntu ayaziina oli najja n'ayaziinira awo. Olimbu n'asimuka busisimusi n'asoma bisimilla, n'alya n'asimuka busisimusi n'asoma bisimilla, n'atandika okulya n'asibuluka ng'alowooza nti obudde butuuse. Bannanga ono si kontenti. Eno ensigo y'okuzannya kontenti wammwe mu ddiini mugikomye. Ate bwe mutuuka ku ddiini y'obusiraamu awo musimbagana n'olukono. Kino ekintu muyinza okukirabanga kontenti naye nze ndabanga ekigenderere okunafuya n'okuweebuula. Nga bwe nagamba nti ku sayidi ya Buganda empisa za Buganda essaawa eno zeekwese mu bika by'Abaganda.
kakati n'omusiraamu omutuufu omulabira mu kisiibo abadde omukumpanya nga takyakumpanya, abadde agenda mu bbala ne maloogi nga takyagendayo, abadde omuleevi nga takyabikola. Kitegeeza nti ekisiibo ze zimu ku institution ezisinga amaanyi mu busiraamu okunakyalinga abasiraamu. Kakati gwe ekyo kyoleetanga content nze mba nkulabanga influencer. Oli akugamba ono just content. Naye ng'oyo gwayogera content ono just content ne bw'aba akuba obulango bwa companies endala asobola okubukola mu ngeri y'emu. Naye ng'abukubya influencing abaguzi basobola okujja era ng'akimanyi nti bajja kujja kubanga n'omwezi ogujja bamwongera contract nti weeyongera otulangire. Bw'oba osobola okulangira kampani nefune abantu mu ngeri eyo y'ekisaazi z'ozannyamu, gwe ki ekikulowooza nti oyo comedy gw'ozannya ku busiraamu tabukosa naddala ku kisiibo? Nti oyo katemba gwe muzannyira mu kisiibo kyammwe, mu kisiibo kyaffe tekibukosa? Omuntu oba omusiigidde kifaananyi ki? Gwe bw'oba ogamba nti si mwana muto naye asobola okukimanya nti wano tuzannyamu buzannyi, then bw'oba olanga mami gadgets oba n'abalala, lwaki okitwala nti banaagula? Lwaki togaa nti abajjagga tuzannyamu buzannyi? Era lwaki ne contract bweggwako bw'oba ogizza obuzja oyongezaamuko kasente kubanga luli baaguze nnyo? Kitegeeza buli influencer oyina b'osobola okukyamya, oyina b'osobola okubbulula. Actually buli muntu akola video n'olabwa abantu 10 kubaako b'osobola okubbulula, kubaako b'osobola okukyamya. Kakati mbasaba bwe muba temuyinaayo, naddala kati bannaffe abazannyi ba comedy abasiraamu, bwe muba temuyinaayo ngeri yonna yakuzannyamu kunywereza bantu mu kisiibo, temuzannya ate bigoba bantu kukusiiba. Ne ba content creators abatali basiraamu bayinza okuba bakikozesa obutamanya. Bannange ekisiibo kintu kinene nnyo. Olaba gwe omugga gwe wammwe ku mwali musena amazzi, omugagga yayiwamu buyiimazzi oba yasibako obusibi sseŋŋenge ne mutabuka. Naye ate guno omwala kwe tunaabira obuziina bwa mwaka mulamba, guno omwala gwe tugendamu okwetereza tugufulume nga tuli bajja tuli baana bato era nga tutukudde, temuguzannyiramu. Mujje komedi wammwe mu madiini. Ebiseera ebisinga ffeffe nnyini tubanja bannaddiini. Muveeyo mwogereko ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, muveeyo mwogereko ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye gwe tokimanyi nti bw'oweebuula eddiini oba bw'oweebuula ekisiibo oba oweebuliddemu bannaddiini oba obawewudde. Banaayogera batya ebyensa era ne babiwulira nga gwe nnyini oweebuula ebikolwa bye basomesa ate n'olaga nti byakuzannyira mu buzannyizi. Gende mmanju n'akadomola ng'agenza okufuna wuzu gw'oteekemu obutunda weenywere, mu kkanzu teekamu ekindaazi weeriire. Oli wajja n'ayaziina ng'obadde weebase gwe lya. Muve ku ddiini z'abantu, muve ku kisiibo, temukizannyiramu. Kisiibo swala mubijjeemu kontenti wammwe. Nkiddamu, kisiibo swala ba content creator ab'e Uganda mwenna we muli, sigeza n'enkibalabako ku mulundi guno. Ne Katonda munyiivu gye tuli kubanga kano ke kadde ng'edduwa z'abaddu ziwulirwa ng'emiryango gyonna miggule. Abaddu bali mu kusaba mutonzi waabwe ate ggwe olaga nti ekintu kyabwe okijaabuludde. Kyova olaba ne Katonda munyiivu. Uganda eriko akabonero nti for God and my country, naye ndabanga ffe Katonda be yasenguka. Nabwe kityo temukola byesitta za Katonda. Katonda wa bujja, owekitiibwa Allah wa ntondo, owekitiibwa Allah tanyoomoolwa, owekitiibwa Allah tageraageranyizibwa. Era kyova olaba ku sayidi y'obusiraamu tebagamba nti yatwatondebwa mu kifaananyi kye kuba tetumumanyi, teyenkanika, tategeerekeka, wankizo wansusso tetuyinza mumulowalinga kumuteeka ku level yaffe. Otherwise baganda bange mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu,
bannaffe abatalina mwasirizi omuli ba Mulekwa omuli ba Namwandu nabo beetaaga okusiibulukuka kubanga basiiba era nga tusaba mubakwatizeeko. Ayinayo kilo ya sukaali, ayinayo omutwalo, ayinawo ki? Tulina abaana ba Mulekwa, tulina abakyala ba Namwandu abeetaaga futaali, baganda bange abasiraamu n'abatali basiraamu. Gwe tosiiba okuze, tosiiba oyina endwadde zo, siibulula. Naye weeyise ng'omusiibi, kano kakulu. Bw'osiibulula oba tobyemalidde. Kiwedde nsiibuludde nze kangegene mu bbaala, kangende nkole bina. W'osiibulula era nkusaba weeyise ng'omusiibi. Mbadde mbasaba baganda bange mweyolere ku mpeera ez'omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Bw'oliisa Namwandu Allah yagamba oba owadde ye. Bw'osiibulula Mulekwa Allah yagamba oba owoze ye. Bw'osiibulula atalina mwasirizi Allah yagamba obeera owoze ye. Ne mbasaba baganda bange ne bannyinaze mutuyambeko mutukwatizeko Allah bakyawadde obusobozi. Muyambeko ku bannaffe Allah baataawa busobozi naye nga balina eddiini yaabwe mu mutima era nga nabo baali yagadde okwenenya kubanga nabo bantu bitonde basobya. Tolowooza nti okusobya kwa bagagga bokka. Nabo bantu bitonde basobya era beetaaga okwenenya. So nabo ekityo mutuyambeko ku bintu nga sukaali, mutuyambeko ku kusiibulula bagita futaali. Era mutuyambeko ne ku ddaako n'ebintu ebyenjawulo, menvu, buto, ngano, kawunga n'ebintu ebirala byonna ebiyinza okukola okusiiba kw'omusiraamu, ntende, butunda n'ebirala. Otherwise tusaba mutuyiseeko mu mwezi guno n'abaana ba Mulekwa n'abakyala ba Namwandu abangi be tuyinawo abeetaaga okusiibulukuka. Alina ky'oyinayo kiteeke ku 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko.